Kitushookinze nnyo naddala ffe bakwano be kitukubye wala nenkugambye ffe twava mu level kuba bakwano be tuli baganda ate nze mbadde muyita nga jjajja wange era nga yamulaba so kitukoze bubi nnyo era batuggyeko omuntu mu famire yaffe gwe tubadde twagala ennyo Isma abadde nga atubeera wano kumpi n'oyambuka n'ojja n'omubuuzaako ne munyumyamu. Isma ono mwakoma mulaba ddi? Gwe nga ggwe wabadde okumye mulaba ddi? Kumulaba nasema mulaba I think 3 weeks or 4 weeks back. Naye we always keep in touch, twogera ku simu. Ate nga mukubira ne mugamba Isma leero tugenda kukola kikati nga ne leero nabadde wali omukwano gwaffe muyita Barrister Timo abadde musooke muddeyo ko waliwo mubadde katono tubasaba mwoyo mulungi si mu bubi tumusembereyo ko wali then kijja kusoma wagamba Amma obiyewe katanga fetwa akajja kumukolako wiki ezizi ekyanaku awo nayogere naye njo ng'enkya tulina interview abasinga agenda bbawa kushina ekiko ne balina etannaggo basulira ddala bamukubidde ku geeti wano bazze nakuki bagamba bazze bamugobereza tewali alina information abatuuze temumanajjako interviews ogambye ndowooza nange ngenda nga yekyuli anti nange siva mu Thank you.